omuntu yenna bw'abanga akwebembulako muleke agende. Lulimi Luganda omanyi kye bayita okubembula. Wali ofunyeeko ekigo n'ogwa, wagwa n'onoobuka, kati w'onoobusa obuwaba wabona waliwo akaliba akajjaawo tekakwatikako nga munda wakyali wabisi, Mukama ayina engeri gy'ajjanjabamu. Naye munda bwe wagenda wawona waliwo lwe bukya ku makya ng'oyagala kukabembulako, oluusi kagenda konna oba osobola okukajjako ng'owoomereza ng'owulira awasiwa naye ng'okusiiwa kwawo si kubi nnyo, nga lwengeri okusiiwa okw'ekiwoomereze n'okajjako mpolampola ne n'okabembula paka ku nkovu eri pyuwa, akantu akakalu akajja wali enkovu nga wagwa wansi obanga bafuna ekyakubaako ne akakwatako olususu nga lukaze n'okajjako n'oddayo ku kasusu k'enkovu either olumbi ne guddamu ne gudevelopingawo ne wabanga abatagwanga na kugwa oba ne wasigala nga nkovu. Ako ke bayita okubembula. Tewali akaagalako. By the way ne bootakajjaako ggwe kennyini waakiri kaviirako mu bulangiti nga weebase, twobulwa ngeri gy'okakoonamu bw'oti akabuzi ne kakakwatamu ne kavaako, kubanga si kitundu kya bulamu bwo. Kaakati n'abantu bano abatakwagala nga batandise okukwebembulako, nyumirwa wangi nga bwe wejjako akantu akaliba akajja awajja ekiwundu, nga bw'okejjako ng'onyumirwa. Nyumirwa abantu abakwebembulako abatakwagala, kubanga bassebo ne bannyabo omwaka gugenda kuggwako, naye sente zo ziriiriddwa abantu, teziriiriddwa bisolo. Abalidde sente zo babadde bantu n'obanga kati tolina, n'abalemesezza sente zo nabo babadde bantu. Kati ayagala okgenda either abadde azirya oba abadde aziremesa, ku bibiri agwa mu kimu.